Kama TV ko jamate bali bakutunzeeko nga ne bakutunda tobimanyi ne office bennyini nga totuuseeyo ne bakomya mu kkubo bano ogenda mu katale ne bakulondanga abalonda ennyaanya. Kadaama ono gwe tubaleetera leero olugero luno lutuukirira ku ye nga ye engeri gye bamutundamu teyagitegeera ne office teyamanya wa gye yalina okubeera n'atuuka mu buzibu. Bino betugamba nti ddukira ku office nga takyalina nawaddukira. Muyinza okubeera eyo nga nammwe mwali muyise mu mbeera ng'eyo nga mu butuufu tomanyi na office yo bw'eri, ate nga waliwo n'omuntu nga naye banagamba nti genda ku office nga tomanyi na wootandikira nga n'enamba yaabwe togiyina. Wavaayo oli excited n'ogenda mu nnyumba oba bo ne bakutwikinga ne balema ojjikuba. Wali owandiiseeko ennamba n'olaba nga ennamba gy'owandiise olowooza ntuufu ogenda ogikubako nga bagamba nnamba teri available. Kadaama ono agenda tunyumiza story ye. Ali mu buzibu ayagala kudda waka naye talina na waatandikira. Nga tuyinza okugamba Omuwarabu yamwefunza. Katuwulirize. Amannya gange nze Birungi Violet. Nayitira mu kampani Alphaid Company Ntinda opposite Ntinda Primary School for the Deaf. Essaawa ya kakati tebaliiwo, emyaka 2 giyiseewo kati baasenguka bali mu industrial area. Mukadde wange yagendayo ng'agenze okuwaayo ensonga eno okubagamba bakumbire bakama bange bangulire tiketi. Yasanga nga baasenguka n'agenda mu industrial area. Naye mukadde wange bwe yatuuka ku kampani, asikari n'agaana omuggulira. Mbutakkirizibwa kuyingirayo, bakyala be bayingirayo. N'amugamba njagala kuwandiisa mukwano gwange ali amulimba asobole okuyitawo. Atuuka munda abagamba muwala wange mannya gano, contract eweddeko, mulagire bakama be bagule tiketi balekerawo omukakokkola. Ne bagamba kiryoke tujja kukubira. Ne beefuula abamuggyako enamba ye ne bamuwa ekinamba. Ne bamugamba yagendayo Lwakutaano ne bamugamba mbu offices z'aba housemaid mu Saudi Arabia tezikola, z'aba agents tezikola. Awo nno bakola bulimba kubanga omwana babanga abaana bava Uganda bali mu bbaasi ennyonyi netuuka ku weekend, ba agents tebabakima ku airport. Baali bafuulinga mukadde wange. Naye n'atambula n'agenda nga bamuwadde ekinamba ekifu. Ekinamba akikubako kiyitamu naye tebakikwata. Naye nali nsuubira okubanga mukadde wange akyali ku office, bakubire agent ali eno bamugambe agambe bakama bange bangulire tiketi. Sinakindi okukwata mukadde wange ne bamugamba tuwe ennamba ya muwalaabo. Muwalaabo ali e Saudi. Muwalawo atuwe ennamba ya boss we. Tugambe boss we agule tiketi, tebakikola, bamugoba bugobi. Ne bamulimba nti tebakola ku weekend. Jukira Uganda Friday bakola, naye nebeera weekend babeera ku misikiti. Naye ate ekibuuzo kyange kiri nti abaana bwe balinnya ennyonyi okuva Uganda nga bajja Saudi, ennyonyi ebasudde eno tebatuukira ku office tezikola, ba agents tebabakima. Ne tukireka ku Monday muganda wange n'asitula ebigere n'ava gye yali n'agenda mu industrial area Qualified Company n'awaayo report ng'abagamba bagambe bakama bange bangulire tiketi nveeyo, obudde buweddeyo tebalina kunkakakula. Ne bamuwa ennamba ne bamugamba ajja kujja enkya abajja kukola ku nsonga ezo, tebakikolako. Bwe baali bandinyisa ennyonyi ne bannange abaana be nalinnya nabo ennyonyi aba kampuni eyo. Omusajja omuwanvu omunyankole gwe bayita Ivan yatuwerekera ku kisaawe. Twatuuka Riyadh bwali budde kiro. Tusinkana abasajja 2 nga Bawarabu batuggyako passport.
nga batuteeka mu baasi passport bazikwasa driver yavuga baasi essaawa 48 tayimirira ayimirira nga tuyina awali toilets okufuka baasi we yatuteeka saamanyawo ne office tetwasaagiraba ne street sibiraba twamala essaawa 48 mu kkubo natuuka gye nali nina okulaga mu nnyumba zaali ssaawa 9 ogw'ekiro. Ssaawa 8 baasi yayimirira ku kkubo omusajja omuwarabu n'ayingira baasi driver n'amuwa passport. Omusajja asoma erinnya eriri ku passport bwakukwasa emmotoka erimu omukyala n'omwami abambadde ebyeru ne abaya ya black gwe ng'ogiyingira ng'ogenda gy'ogenda tomanyi. Nali nsuubira nti bwe mba ntuuse mu Saudi Arabia nina okutuukira ku office ezikwatagana ne Alpha Yid Company Ntinda ne signinga ebipapula ne tubaako bye tukkaanyaako oba okutegeregana nti kati ogenda kukolera ennyumba bwe ziti bagenda kuwa ssente zenkana bwe ziti ne bwe ziti banga bwe riti ne bwe riti bigenda beera bwe biti ne bwe biti. Tekyabeerawo. Natuula mu mmotoka ne bantuuse ewaka zaali ssaawa 9 ne neebaka ssaawa 10 ssaawa 12 nalina okuzuuka okutandika okukola naye kinasanga wano kwe kumala okukola wano nengenda ate mu beekika ky'abana mu beekika kyagana yeno family ate nawo nina okukolayo. Si kugamba nti nkozeeyo mulundi gumu buli lunaku ogenda naye nga basigala bakuwa 9,000. Namala omwezi gumu ne mbagamba nkooyo okukola mu ntwale ku office ne banchallenginga ne baŋŋamba wano mu Saudi tubuulire street ki linnya ki office gye ziri ez'aba housemate ezakuleeta wano mu Saudi oba tubuulire ne agent eyakutuwa wano mu Saudi. Nali sisobola kwewozaako olulimi Oluwarabu sirumanyi. Nakakkana n'enkola mu biyumba eby'enjawulo okutuuka ne contract bwe ngimazeeko emirimu egiyitiridde. Effamire erimu abantu 20 abasula wano. Naye Alpha Yid tennyambye. Enamba ze baatuwa nga tuva ku kampani bwe twatuuka mu Saudi tezaali ku WhatsApp. Ate ng'omuwarabu tasobola kugulira ya time okuba e Uganda obuulire ekiriyo mu kiyumba kye tasobola jjugula ya time. Nakkiriza n'enkola kuba nali sobola kutoloka yali lockdown nga yakakuba amawanga gonna nga n'ama office tegakola lwa lockdown ng'ensiba zisibye teri kiyingira teri kifuluma ng'ama office gasibye. Natuula naye saawa etuuse omuwarabu tayagala kungulira tiketi. Omuwarabu tayagala gula tiketi. Omuwarabu ankaka kukuza contract. Omuwarabu namubuuza contract ngenda gisayininga nti endala nga wano tewali makitabu. Kye namugamba wano waŋŋamba tewali makitabu esaawa etuuse oyagala nkuddiremu nkukolere naye ogenda kumpa ssente mmeka? N'agamba olina okuddamu okukolera 9,000. Ne mugamba kale nja gikolera naye sooka ontuuse e Uganda mpuumule oddemu okolagane n'eyo kampuni ey'e Uganda eyandeeta nkomewo. Naye nga 9,000 sobola kuddamu kikolera naye nali nkikola obutawakana naye nsobola okudda e Uganda amweggyeko naye byagaana. Buli kaseera ngamba ogenda kuddayo ennaku z'omwezi nga 25. Yaŋŋamba 25 ogwokubiri ojja kudda Uganda. 25 zituuka annimba. Mbu tiketi za bbeeyi za $5,000,000 okuva Saudi Arabia okutuuka e Uganda. Bw'agamba bw'awuza. Ne mugamba Google eri kuŋŋamba tiketi sizeezimu ennyonyi sizeezimu. Waliwo tiketi eza nusu 600 olw'e Saudi, 1,700 olw'e Saudi, 1,600 olw'e Saudi, 1,500 olw'e Saudi, 2,000 ez'e Saudi. Saagala nnyonyi ya 5,000 ez'e Saudi. Ne mugamba kidab haram ana malum lesh
أنا تعبان شغل ودي أروح أشوف زوج ودي أروح أشوف بنات. ليش لازم هلي أنا أروح؟ مو قالوا طول يجلس هنا، مو قالوا طول يجلس هنا. مشكلة حرام أستغفر الله. Nemugamba nga nyimiridde ku mazima n'awoggana n'agamba olina okufuna empisa ey'okusatu eya COVID-19. Nemugamba eyo ebeera y'Abasaudiya, ebeera ya booster si vaccination, empisa ey'okusatu. N'atabuka n'agamba nze siri haramu, oli kunvuma. Ennaku z'okusatu angamba ogenda genda ennaku z'okusatu nga 3 zino ziba zinaatera okutuuka. Angamba ennyonyi zikyali za bbeeyi za $5,000,000 ojja genda gaba Ramadhan. Nenga Alpha Aid Company terina kye yakozeeko. Ensonga zange we zituuse.